ekibbataka kyonoonye akalulu kaffe. Bannanga abantu lwaki temulina mazima? Abantu tebalina mazima. N'okwata ettaka olw'ekibanja n'okiguza abantu basatu, buli muntu ki kyekimu naye okiguzizza ono n'ono. Kati mu mateeka omuntu bw'aba akuguzizza ekintu bwekityo, katugeze ettaka nga yakyaba, omuntu asooka okwewandiisa yabeera nanyini, then bali abalala ne bamuwawaabira mu kkooti. Naye lwaki oyingira mu ebyo? Kati abamu katugambe oba musajja mukadde, abamu kati nga balaalo bo olusi osanga tamanyi, akoze endagaano aterese mu kabadi, tageze mu land office kukola ki, kukola transfer, agenza okulaba nga owokubiri azze, eno agenda okuwulira nga bazze okumugobako, nagambye nze nagula ddi, ne mutabani wange namuwa wano n'ateekawo n'amazzi n'oli ne muwa wali, nga bagamba sebo baamu. Bireeterwa obutaba na mazima. Twabaki ate n'abalala bagenda ne baleeta abantu ne babalaga ettaka lya gundi nga siribye, nagamba nze nina baddiira naye nga kiri wano nnyo. Oba lwaki ente z'abantu, ettaka ly'abantu mwabaki? Bannange tulina okulongookamu katono oba nnyo tusobole okukola ki, okubeerawo bulungi ne bannaffe. Obadde oyogera ku bantu abayingiza ente abatafaayo tebakukoma myanya yaabwe, so ente zaabwe zikaamu myanya y'abaana. Kati ekyo ekizibu ky'amaanyi. Tulina okuba nga tusobola okubeerawo ffenna. Buli omu si mulunzi, buli omu si mulimi, buli omu si wa bizinesi. Tuli batabule mu mawanga gaffe ne mu bizinesi zetukola. N'olwekyo tulina okubaawo, tulina kugira obusinge okutuulana na bagenzi waitu. So please, bw'olina ente koma omwanya gwawe, olya n'ebika mu kasheeshe, nze mbakubira essimu bano, omuntu n'akugamba nze ndi mu nnimiro, buli kumakya reality erekishamuntu yaza kuhinga, buli kasheeshe omuntu naazayo kuhinga, eriwo yanga koma omwanya gwawe ente zawuzizayo. Nedda bannange, nedda noba oli omuntu mbi. So please, abalina ente mukome emyanya yange, mwekye kuwonesiza bagenzi banyu. Then nammwe abalima muleme kusala sengenge zaffe nga muyingira. Ffe waffe eyo tubiina ebyo, omuntu najja n'asala sengengeyo oba n'ozikwatiramu n'osooka ozikwata ne muteesa n'akuwa essente ez'okussaawo ebikondo, mugula sengenge, era n'akomawo n'omugamba omuntu abadde kyona. Eririyewo eriri tasuddeyo kulikola, alaba otaddemu bantu muliryo oba alowooza sente ziva mu ttaka, simanyi. Kati n'olwekyo buli omu amanye nti ekiva mu ntuuyo zo kye kisinga okukunyumira.